Nkulamusizaako Mr. Kadamba TV. Amanya n'eddoboozi nze Nandangwe Nantono okuva e Uganda naye kati ndi mu nsi z'eno Buwarabu Saudi Arabia. Kadamba TV badde nsaba kumpa ku magezi kubanga kontrakiti yange yaggwako naye ono boosi wange yangamba mbunziremu mukolere y'emyezi nga 6 naye ate eri okuva emabega mbadde mbonaabona nga ndi mulwadde puresha nga zinkuba era kati ndi ku ddagala mirawumizi ddagala naye ekifuba kiruma omutwe guluma emikono giruma amagulu galuma buli wamu newulira nga tomalaako naye kyamukisa mulungi Mukama yansaasira kontrakiti yange yaggwako omwezi ogw'omunaana ennaku nga 10 naye kati saawa zino era ngamba mukolere y'emyezi 6 deni mbu nsobole okuddayo mu nsi yange Uganda. Naye ate ekirala namugamba nti nze kontrakiti yange eweddeko nsaba kuddayo kubanga seewulira bulungi nnumizibwa ekifuba kiruma ate nkola nnyo. Nangamba ate wandibadde ogenda naye kati tewali ssente zinakugulira ya tiketi kati nengamba nti kati saawa zino nze nkoze ntya kubanga nangamba era nina kuddamu omukolere then esobole okufuna ssente za air tiketi ate n'obuyiso nina ofuna obuyiso akasooka nfune waite emyezi 3 deni ate nziremu nfune ate deni nfune doozi zirina kuba 3 kale mbadde nsaba ku magezi nkole ntya taata era ekiseera ekyo bwe naaba nkibaddeyo eno kijja kunkola bubi okutonga nga kiweddeko emyezi gye yangamba okuggwako ne deni nzireyo mu nsi yange ate ekirala ate nsaba kumpa ku magezi nti nze wennasazewo nti ate mwami Kadamba TV omanyi abantu bano batuyisa bubi nnyo naye buli lw'otugumiikiriza ate nga tuyita mu kusaba n'okusiiba ne tumalako kontrakiti zaffe kati bwe tumalako ate n'alaba nga omuntu ono mugumiikiriza era ajja kwongera okubeera naye oluusi tuyita mu kunyigirizibwa naffe nga tuli mu kwesunga nga tubuulira Katonda nti Katonda waffe tusaase tumaleko kontrakiti zaffe tusobole okuddayo mu nsi zaffe kuba batuyisa bubi. Omuntu n'akubogokera okuva ku makya n'okola guli omulimu n'okola guli nga tuba tusayiningira kontrakiti zaffe okujja mu nsi z'eno bateekawo essaawa ze tulina okuwumula olunaku naye nkubulira mwami Kadamba TV abantu bano bazibu nnyo tebatukkiriza na kuwummula ate neweebaka leeti ate n'ozuukiramu ku makya n'otandika ogikola wera n'ogenda okwebaka ng'omutwe guluma gutujja kati ye puresha gye nafuna naye puresha ennumye okuva bwe natandika okukola kuba emirimu natuukira mu mirimu egy'amaanyi. Omanyi omuntu okulagira okuba kizuuliya by'obiyita bizuuliya bino bikapeti byabwe ebibeera mu nnyumba n'okuba ebizuuliya nga 15 naye nga wayisaawo ennaku nga 2-3 bannange ekifuba kiruma amagulu galuma emikono giruma ng'okuuba ekigunju ekyo kizuuliya naye nga kizuuliya okikuuba ekituulirako abantu nga 2, 3, 15, 10 ebyo ebigundi byabwe ebibeera mu madiiro ebibeera mu bisenge n'obifulumya ebweru n'obikuuba n'obyanika ku waaya n'ovaawo n'ekikala n'okiyingiza n'okiteekayo bannange n'owulira ng'ofa naye nga tolina kyakukola. Bannange nsaba kumpa ku magezi kubanga mpise mu kunyigirizibwa ku lw'okw'amaanyi naye omuntu ono gwe nkolera naye naakakitegeera nga ngamba butagenda kunsasulira eya tiketi kyokka ssente ezaali zisembyeyo okunsasulwa nga kontrakiti yange egenda kuggwako yansasula naye nga tezaggwayo nempeerezaako abantu bange nga bali abalwadde maama wange nga mulwadde abaana bange balwadde abeetaaga obuyambi nempeerezaayo kati nenvaawo nendowooza nti ajja kunnyamba kontrakiti ng'eweddeko nsasulye eya tiketi
kati amawulire ge yangamba n'angamba nina kuddamu nkole emyezi 6 then bw'asobola okunyamba nsobole okuddayo mu nsi yange naye nga mpulira bubi era anigirizibwa naye nga sirina kyakukola naye nza okusalawo okwange nga sigendedde ku mateeka ge nga bwe yangamba nti myezi 6 sisobola kwewaayo emyezi nga 3 naye ngamba nti guno ogw'omunaana guweddeko ogw'omwenda deni ogw'ekkumi nsobole nange okuddayo badde nsaba ku magezi kubanga gaakubwebwa munna amagezi gayinza okunyamba era ge munampa kansuubire nti Mukama ajja kugalungamya era nsobole ogagenderako kubanga mpulira nfa ate njagala okuddayo mu nsi yange ate njagala okuddayo abantu bange abaana bange bali balwadde era nabo bamanyi nti contract nabagamba nti contract ngende nkole nabalekera sister wange kuba maama takyasobola kukuuma baana naye mulwadde bamukuuma bukuumi nengamba kangende nkole ne bangamba maama tusaasire okomewo era bakuba amasimu tusaasire okomewo kale nababuulirako embeera yonna gye nayitangamu ng'embeera si nnungi omukazi olumu yali ankubye ecupa bano abantu bakambwe nnyo naggulira omuntu naye omuntu gwe naggulira mutabani we abeera waggulu mu kalina ey'okubiri kati mu kalina ey'okubiri yajja n'akonkonera atera okugjawo naye mu biseera by'ekisiibo yali ankubye ecupa ginkube ku mutwe naye mugamba ginkube nfiire mu makaago ne ala akulaba ate nga musiibi asoma Quran tagwa Quran buli lunaku naye namugamba nti ginkube era ala akulaba bw'anaakulaba nga nfiiridde mu makaago gwono omanya ebinaddeera kuba nze naaba nfudde nga sikyali nagamba nti mpozaganya naawe kati omukono bwe yali aguwanise bw'ati nga akutte ecupa nakkakkana n'agizaayo wali ku mmeeza we yali agijje nemugamba Katonda wange omuntu gw'okolera ng'oyo bwe batyo bwe batta abantu mu nnyumba zaabwe olumala okutta deni ng'akutwala akuziika akuteeka eyo oba akusuulayo kasaasiro kati abantu bamwe abantu bawo oluusi baba tebamanyi kati olaba ofirimu egyo tutambuliramu naye kusaba na kusiiba badde mulwadde nga puresha ennuma naye ng'era neewaayo n'ensiiba nentegeeza Katonda buli kimu naye kati saawa zino animbalimba niye mbagamba nti bantwale bangeme obuliso tebantwala bali bagamba mbu ate banaagema obuliso ate obuliso bubi biki kale nembeerawo nga ndi confused sitegeera byakukola engamba naye abantu bano era ayagala amaleku emyezi 6 era angambe mbu ate kati mwaka ate buuyo giweze emyaka 2 ng'ate mpise mu kunyigirizibwa ate ndi mulwadde ekifuba kiruma pressure yandika mu kifuba engeri gyenkola nga nkola n'amaanyi iwokuuba ekigundi ebyo ebikapeti byabwe ebyo n'obikuuba ng'obikuba amazzi n'essabbuuni n'omala n'okisitula n'okyanika ku waaya n'obonaabona nakyo ng'oli kukiwanika oluusi bakuyambako ne bakiwanika naye okukijjayo nga kikaze olina okijjayo gwe wekka okizingako okize naye nga gunene gutya kibeera kinene naye mbadde nsaba ku magezi mwami Kadama TV ssebo badde mpulirizanga bannange amagezi agabaweebwa oluusi n'enguma naye leero ngambye nange kansobole okwonayo ku TV eno nange nfune ku magezi eri bannange bakozi bannange ne mwami Kadama TV tuyambe taata era Mukama akuwa omukisa bannange Mukama ayongera okuteekako ekisa kye Mukama akwetolozeeku emikisa emirungi egiva mu ntebe ey'okusaasira otuyambye nnyo taata otuyambidde ddala Mukama ssebo tetulina kyakusasula naye Mukama yasinga okusasula era empeera yo eri mu ggulu bwe ntyo era n'awulira okwebaza n'awulira essanyu nga munzizeemu mesegi zino zendeese Kadama